Ansubire nti mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mwenna abayise emizibu eb'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi. Abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abakaabe nga ndasakate n'ab'emikwano. Amannya Nzombe gya Aisha Nase obuteevu mbanyingiddewo n'amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gasatulatinga all over social media. Engera genziza okwogerako ega Hope Shifah owa surprise emunanga omugagga Rwasa yabadde ali awo bw'atyo ne bamukubako surprise era mu kuteeba omuntu amukoledde surprise ye munnange yagambidde ddala simanyi yankoledde surprise wabula nga abantu babadde batandise odduzunza Diana Nabatanzi yagimukoledde Diana Nabatanzi nonti antiro omugagga Rwasa munnange eyamukoledde surprise we bamukubidde essimu naye abaana badde batandikidde ddala odduzunza mbu Diana Nabatanzi naye nga mutuufu tekisoboka kubeera nga Diana Nabatanzi yakoledde omukulu ono Rwasa surprise wabula nga munnange bye byagenze maaso iruye eyo gwe nayagala okulaba surprise eyo osobola okugenda ate weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one ku YouTube channel ya mwana mwalo yo Hope Shifah buterevu ojja kuba obisangayo wabula nga era kinajjukirwa nti I think it was yesterday but one Hope Shifah ina eyo gye yagenda okubeera nga ate akola surprise wabula be yatuukamu bali bo munnange baali tebalina kye bategeera ku nsonga za surprise era mukazi wattu kataba mukubireyo emiggo keeki gye yali atutte bagisindika we batyo neegwa wansi era munaye ne batandika okubeera nga ate bagirwanira bo bennyini gye beesulidde mu ttaka wabula yamaliriza mukazi wattu avuddeyo ng'era ne baali nabo be yali atwalidde surprise munnange bakakanya kati no waliwo omwana mulenzi avuddeyo n'akola akatambi ng'awa mwenna munaye abakola zi surprise ng'abawa amagezi ti nga tonnasindika muntu wammwe kukola surprise sooka omunnyonnyole embeera z'abantu kubanga munnange abantu amu bo bali so rude bali so arrogant oyinza osindikayo omwana w'abendi ne bamukubireyo emigo kati Hope Shifah munnange yabadde tasimatuse so akatambi ako ngenda kubanga kulekerako gende maaso n'okubeera nga ate owuliriza mwana mulenzi ono bye yagenze maaso n'okubeera nga ate ayogera ddala mutuufu oba si mutuufu gw'oyogera ki ku nsonga eba naye surprise eyo gwe yagirabye ogyogerako ki mukwano gwange gwe atannagiraba nina akakilipu ke nataddemu ate mu video yange gye nakoze olunaku lw'eggulo butereevu ojja kuba ate ogiraba naye nga mwana mwala Hope Shifah ye mukazi wattu yabadde akiguddeko olunaku lw'eggulo n'oluvannyuma ogenda laba akatambi ka Brisha Cash kinajjukirwa nti ku Easter Sunday bambi kyali kivulu kye ba tiktokers ab'enjawulo bagendayo ne bamuwagira ne bamulaga omukwano FBK Ashakama ne yeyita Dr. Sefuko n'abalala bambi babeerayo ne bamulaga omukwano kati no munange yavuddeyo bambi ne yeebaza mmwe mwenna abasobodde okubeera nga ate mumuwagira Brisha Cash nange nyongera okubeera nga munange mbeebaza okubeera nga mwasapootinze mwana muwala oyo Brisha Cash mutuufu ye akikubira ddala mu nsonga eyo eya comedy so mwenna ababaddeyo bambi mwebale nnyo mwebayedda temujjango okwo n'omulala naye waategeka oba ategese eki oba ategese eki bambi mubalaga omukwano kubanga ffenna tuli bannayuganda era bannayuganda still bebalina okubeera nga ate basapootinga ebintu bino kati no ngenda kuba mbasibula fona temuseetuka olunaku olw'enkya ngenda kuba ati nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala ongera okujjukiza gwe wenna atannaba kubeera nga ate osubscribinga ng'ompuliriza omulundi gwe ogusookera ddala mukwano gwange subscribinga ate kakakadde likinga vidiyo eno munnange ate newenteekayo vidiyo endala okomewo obeere nga ate ogyekkaanya naye nga mbagala nnyo mbagayira ddala musule bulungi mweraba wonajja beerako ku ssimu kale beerako happy Easter happy Easter omugagga Rwasa atasobya teeba zote kyalina mukazi ogenda kunoonya olowooza ani atumye nakulaba ngo okawaddayana nga tamanyiika muwadde naye ani gw'osuubira agakatonda sina gwe nsuubira abantu batera kulaga mukwano nze mbalaga omukwano tebandaga mukwano naye ate nze nagusoma ngumanyi naye buli lwengulaga nti kireesa amaalo era ndi musanyufu nisinamanya bimpadde Happy Easter mami newakuwadde likunze Happy Easter to the agambye happy Easter to daddy Hope Shifah bukyanga akola surprise weewunyisa omwagalwawo leero surprise ye musurprise nze mubimpimpi hunted eyo mujja muzunga teeba ani gwosuubira akusurprise nze ku luno yeenoonyeza erinnya mu bwangu nga bamubuuza ani akusindise nnyabo kaneetwaka ne kasooka k'ekyangamu awo ababuulira ani amusindise
ani gwobuuza ani akusindisa biki byogamba ani gwobigamba ku luno amunoonyeza n'amukubira essimu akanetiwaaka ne keekyangamu awo emiggo nga giri wano bwe giti Hope Shifah kulikayo bannange teri mulimu ogumuwangu buli mulimu n'ebyewunyisa byago buli mulimu ne challenges mukazi wattu ku luno surprise ekusurprise nze mukyala nammwe bwoba kimanyi nti olina surprise oyagala sindikayo omuntu tegeera abantu bwe boosindikamu tetuganye baavu yesi baavu ekyo tetujja banenya lwaki baavu tetumanyi nsonga zaabwe naye mubeereko abayonjo mubeereko n'empisa kikeeki bakimukubyeko mukazi wattu ali awo yakutte kakeeki bambi akakutte bakakubye kagudde wansi ate olugudde wansi babiyodde mu ttaka babiridde buli omu n'alwanira ebiri mu ttaka ne obukyafu n'abashooka baavu bantondo baagala kulya baavu bakyafu bantondo naye baagala kulya ate bigudde mu ttaka babironzeewo babiridde mubeeko anange nonoonyamu omuntu ategeera mu bantu bonna nga teri ategeera anange waliwo omuntu wefamire ekusala mukazi wattu naye abasurprise nze yayiiya n'abavaamu Hope Shifah kulikayo kikeeki kigudde mu ttaka bakironzeewo bakiridde beesanguze babisiize ku ngoye babiridde noga tuli kukiwana ate olumaze babanjulidde omuntu ate basanyuse bonna balandise okuyimba bannange Hope Shifah mukazi wattu sigge walabye kamotoka nga kakyuka nga kava eyo gy'obadde n'okoleera olw'ekampala oddeeyo gy'obadde nze munsesezza mbwani ebyo bye mubuuza ani gwe musuubira simanyi surprise weewunyisa omwagalwa wo tandi nti apologizing mu musonyi weeyaze kwetonda bikoze bitya kulikayo Hope Shifah naye mbabuulire bw'oba tonasindika muntu wammwe sooka omunyonyola embeera eri ewammwe abantu abamu bakyafu tebategerekeka balimu balinga abaliko emmandwa naye otamwa Nenza mabyampedde nakwanange mwanda z'omukwano bantu bange mwanda z'omukwano nze wawe natuuse nazze ku makya nembeerawo paka saa zaadobanga munaana awo nenziruka ng'ekifo kikalu nga waliwo abantu basatu nenziruka neŋamba kagende neebake natuuse to ne tubula nenkubira bano ki ekiriyo sawa nga ziri bbiri kino ngamba mulimu abantu nga bataano neŋamba wange nene sigenda komawo ku shonga nabadde nti